بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. سينزا بتلايرا تبوكا تشينو مكة. نبي محمد صلى الله عليه وسلم موازالي بوا. وأنت حل بهذا البلد. وأنت غناوي النبي محمد حل oli mutuuze omwana w'aboobo bihadha albaladi mu kibuga muno wa walidin sinza butalayira muzadde nga ye adamu alayhi ssalam wama walada n'abo abaana bazaala adamu alayhi ssalam n'ezzadde lye sinza butalilayira nga bwe twagaye nti Allah alayira n'ekyo kyonna ky'ayagala. Ensenga omulayiza kwe kututegeeza laqad khalaqna al insana fi kabadin, mazima ddala twatonda omuntu ng'ali mu kuluusa n'obulamu bwe bwonna. Omuntu yatondebwa nga wa kukabasana, kukola kiro misana kola atuyana. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أبفو omuntu alowooza أن لن يقدر عليه أحد tiwalina omu agenda kumusobola. Ayo yadde nga yakka ku musajja yali ayitibwa Abul Ashdini bun Kilda, eyali ow'amaanyi nga mulabe muzito nnyo eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyateeka ssente ze mu kuwalagganya obusiraamu bubeere nga busaanawo. Allah agamba omuntu oyo alowooza teri yayinza kumusobola n'omu. Yaqulu atuuse ekiseera n'ayogera ng'agamba ahlaktu maalan lubada, saasaanyizza ssente mpitirivu, njokyezza ensimbi nnyingi nnyo mu kuziyiza obusiraamu okugenda mu maaso, naye obusiraamu buganye. Ndaba butambula butambuzi nga bugenda mu maaso, naye omusimbi gwe mbutaddemu muyitirivu okulaba nti buyimirira. Ayahsabu, Allah aga nti omusajja oyo alowooza an lam yarahu ahadun, tewali n'omu amulaba ku byakola. Yadde nga aya eryo eri ku muntu mutongole, naye ebuna buli muntu agwa mu kiti ekyo. Abantu bangi nnyo, mawanga mangi nnyo agatadde ssente mu kulaba nti obusiraamu busaanawo, naye Allah subhanahu wa ta'ala ye yajja amazeeko makulu nti obusiraamu yabuleeta akkiriza nti bulina kubaawo, era ng'akimanyi nti bajja kubaawo ababupinga, naye nga bo bulina kuyitawo kifuba ddembe. Allah abuuza gwaggudde ku busiraamu olutalo nti olowooza teri n'omu akulaba ku byokola? Ye ate era olowooza nti teri n'omu akusobola kukwatako oba kweŋŋanga? Alam naj'al lahu aynayni, siffa baamutondako amaaso abiri. Wa lisaanan wa shafatainin, ne tumuwa olulimi lw'akozesa ng'ayogerera ebisongovu obusiraamu n'emimwa ebiri. Wa hadaynaahu najdayn, ne tumuluŋŋamya ennuŋŋamya ey'emirundi ebiri ng'asobola okutegeera ekirungi n'ekibi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba falaqtahama al-aqaba, lwaki tawuma omutwe mu galimu agazitowa agalabika nti g'amaanyi, tegakolwa buli muntu okuggyako abatono ennyo. Lwaki sigaawumamu omutwe n'agasaasaanyamu ensimbi ze mu kifo ky'okubeera ng'azoonoonera mu kuyigganya obusiraamu? Wama adraaka mal aqaba,
kiki ekiyinza okukumanyisa ki Allah kyayisa agalimu ago agazito gagamba omusajja oli ayonoona ssente ze nti yalibadde nga gawumamu omutwe yebinika ago okusinga lwabeera ng'azannyira mu busiraamu okubusaanyaawo. al aqaba mu lulimi oluwarabu kitegeeza ekkubo erisangibwa mu lusozi olutumbiivu ng'okuliwalampa okuliyitamu osanga ebizibu. kati noono Allah subhanahu wa ta'ala amugalwa ati teyeebinika agalimu agazitowa agalabika nti si gangu nga bwe kitali kyangu kubeera nti owalampa ensozi obeere ng'oziyitamu ovuunuka ogenda emitala. noono amugamba nti yali ebinise agalimu gano agazitowa abeere nga gabaakola Allah subhanahu wa ta'ala gayagala asobole okusomoka agende ku museetwe kwe kuyingira ejjana. ogumu ku mirimu egyo fakku rakaba okuta ensingo y'omuntu n'ava mu buddu n'afuuka omwana w'aboobo. edda gwalinga mulimu nno nga muzito nga tagulikayo. olwaleero okusembereza okutegeera ekintu ekyo kiringa kugamba nti kununula mu ssibe eyali asibiddwa amayisa eruzira omuteereyo ssente ezenkana amayisa gateebwe. mulimu akaba muzito tegukolwa okuggyako abatono. au oba kale ekyo nga takisobodde it'aamun lwaki tawuma omutwe mu kuliisa fi yawmin mu lunaku ng'abadde alulabye ng'alutegedde nti dhi masghaba lwanjala kakutya lwanjala gw'omuwadde akatebe. olunaku olubeeramu enjala empitirivu lwaki si lwagamba nti nze ssente mwe ŋŋendo zisandiisa abantu ababoyaana n'enjala. yatiiman aliise mulekwa. olunaku olw'enjala ey'amaanyi aliise mulekwa. za makraba oyo gwayinako oluganda. abantu bangi nnyo bamulekwa baffe be tulinako eŋŋanda baana ba mutowo ba mukuluwo ba mwannyoko tutera kubafaako. Allah agambye nti lwaki ssente toziteekaawo w'ogenda okufuniramu ekinene eri Allah subhanahu wa ta'ala. sizza mulekwa kale au miskinan lwaki tewoma omutwe mu kuliisa masikiini. za matraba gwolaba oyo aboyaaniraawo ku ttaka awatali na kakeeka yeekuyeeyezaawo mu ttaka waatudde waasabira ekyokulya yeeziringiraawo. lwaki mulekwa oyo sigwowomyemu omutwe okuliisa. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم oluvannyuma lw'okubeera ng'omaze okukola emirimu emizito egy'ogitakoleka kaana min alladhina amanu n'abeera mubakkiriza kubanga emirimu gyokka emirungi nga toli mukkiriza tegirina gye gikutwala. ate n'omuntu okumala okuba omukkiriza nga n'emirimu emirungi ogikola watawaasawu bisabr n'abeera ne banne nga balaamirigana obugumiikiriza ku ebyo ebiba bibaguddeko. obugumiikiriza mu ibaada, obugumiikiriza mu butakola bimenya mateeka. watawaasawu bilmarhama ne balaamirigana ne banne bakkiriza banne ku bikwatagala n'okusaasira abali mu mbeera embi. ulaika ashaabul maymana abantu abakola ebyo bye twogedde be bannannyini mukono ogwa ddyo ogw'omukisa. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا نيابا وكانيا متيكا غفي هم أصحاب المشأمة ببننين مكونو غوليكي تفيني اتسيراني وغوكونو عليهم نار مؤصدة. هم نار مؤصدة abantu abo baliko omuliro omuggale oba omusaanikire
bagenda kuyingizibwa omuliro. Aya endala yagamba fi amadin mumaddada, omuliro ogwo oguli mu payipu empanvu, mu bigoma ebiwanvu. Wano Allah gwagambye nti muswadan, ate oluvannyuma lw'okuguyingira bagenda kuguggala gusaanikira obeere muli, ng'omuntu amaze okuyiisa ttanuulu ya bbulooka n'agiggala, enkwe ziba zisigaddemu ne zibeera muli nga zibengeya.